Kuletedde story satu mweno video ya leero nkuletedde olutalo oli okumpi okubalukawo wakati wa Khalifa Aganaga wamu ne One Lord Keys ne nkuletedde ebyabadde mu Kereziya nga Bobi Wine ne family ye wamu n'abaana be bagenzeekaawo ne basisinkana ne Charles Peter Mayiga ng'ate nga ne comedian Zizinga azanya n'aba Fun Factory naye alabise okubeera nga weswe avudde ku lujja weswe bamuwasiza ne abadde bamwegwaniza comedian Zizinga ebibye byateredde dda amanya eddoboozi bamutemu SMX representing state out SMX media wanene ku SMX media ne bazanyi ba SMX media subscribers ba SMX kings and queens mwebale nnyo mwebalire ddala nabasuubiza olunaku olwaleero nti ngenda beera ntandikawo WhatsApp group gwe nawe nayagala okubeera ng'ojoininga WhatsApp group ya SMX media olunaku olwaleero ngenda fubanga wensobola kebera mu bio mulimu link erimu gyoba okirikingamu ogenda sobola okubeera nga ojoininga WhatsApp group gwe kirira wansi after the title waliwo ebigambo ebiddako mwebye ebigambo mwenkuteredde link ya WhatsApp group yaffe so solo gikirikingamu nosobola okubeera nga kujja kutwala ku WhatsApp group esobola okujoininga then asobola okubeera nga tugenda beera nga tukwatagana nga we mumanyi oterera okukikola wanene ku SMX media tuwishinga people happy birthdays neyango olunaku olwaliro SMX queen Vanessa happy birthday Vanessa may you live to blow more and more candles happy birthday to you Vanessa wanene ku SMX media tutambula ne banaffe aba Peleska accessories and spare parts basangibwa awo ekireka opposite Centenary Bank obeera oyagala ekizibu kyonna kyonna ku mmotoka yo kibeere nga kigonjoolebwa so oyinza okuyitako ku Peleska accessories and spare parts basangibwa awo ekireka opposite Centenary Bank bagenda beera bakufunira spare part owa buli kikate nga spare part waabwe abeera mupya bwakaveera wa mu box bwe bakuteramu ku lw'ensonga bakuweerako ne garanti ya mwaka mulamba ate ogula ekintu kyonna ku Peleska accessories and spare parts bagenda beera bakuweerako garanti ya mwaka mulamba ate nga bakikuteramu bwereere babayita ba Peleska accessories and spare parts still tutambula ne bannaffe ababasalima abo research center bo bagamba endwadde zonna basobola okubeera nga bazijjanjaba naye nga bakozesa ddagala lyabwe erya habba abasajja balina ka Manpower Plus ogenda kakozesa ojja kukomawo neebaza abakyala balina kali akasobola okutwala ku River Nile ng'oyagala sala mugejjo oba ng'olaba olubuto olukuyitiriddeko genda awo ku basalima abo research center basangibwa awo enansana ku masitowa obakubireko enamba yaabwe y'essimu if not osobola okukuba ku enamba y'essimu ne bakola order n'okola order ne basobola okubeera nga badelivaringa awo wennyini mu kifo ky'olimu babayita basalima abo research center katandike n'olutalo oli okumpi okubeera nga lubalukawo olwa One Lord Keys wamu ne Khalifa Aganaga tukimanyi bulungi nnyo ti Khalifa Aganaga y'omu ku bayimbi abaawagira omulangira Ssuuna okubeera nga continuinga n'ekyo ekikolwa ky'okubeera nti yes abayimbi balina basaanidde okubeera nga badisipliningibwa oba nga ekikolwa ky'omulangira Ssuuna kye yakola okubeera nga atwala aba One Lord Keys n'abasanyuka TV mu kkomera ekitalya Khalifa Aganaga yavaayo ekyo ekikolwa n'abeera nga akiwagira naye yagamba takirinaamu nnyo buzibu n'ekyo so ye Khalifa Aganaga yalyoke nakyo kati mu kubeera nga One Lord Keys agendako e South Africa kimanyi bulungi nnyo nakola story waneno nga One Lord Keys ate ne mulangira Ssuuna bonna bagenze South Africa ne sawa zineno bonna gye bakyali e South Africa buli omwe emirimu egyamututteyo nsuubira mitongole One Lord Keys ali mu kubeera nga broadcasting live from South Africa from Kitalya kati ali South Africa kati ate nga ne omulangira Ssuuna kyaka waliwo shows de agenda okubeera nga akwasaganye South Africa so bonna sawa zineno bayinza okubeera nga bali mu Cape Town e South Africa so engeri ekiri nti One Lord Keys tawangalya mu South Africa kyaka we yali agenda yakwatayo akagato kenga kamu n'akateeka mu baaga then n'agamba yes kangende nakaneno kasa sigenda malayo weeks nyingi sigenda malayo myezi na myezi sije ngenda okubeera nga mbeera ja kwambala kanena akagato then nja mala nkome wano mu ggwanga lya Uganda gye nasanga engatto zange ne metwala mugugu munene mu kubeera nga yeekubisa ebifaananyi buli bifaananyi bye yeekubisa mwana wattu kumba abantu balaba bagenda okulaba nga engatto yeemu gyalimu buli kifaananyi kyafulumya engatto yeemu gyalimu abantu ne bagamba nange One Lord Keys abadde atya naye Khalifa Aganaga mutima gwe omulungi n'avaayo okubeera nga agenda ku official Facebook page ye n'agamba bannange One Lord Keys yitako ewange nkuweeyoko ku ngatto endala nanti Khalifa Aganaga tumanyi engatto z'ayambala ziri eri zennyini ziri ezaalagibwa kati tunalaba okulaba One Lord Keys nga yeesaza engatto za Khalifa Aganaga z'ayambala ndabira ddala awo ensasa gegenda kubeerawo naye ye nga Khalifa Aganaga agambe One Lord Keys mu kifo ky'okwekubya ebifaananyi ng'oli mu ngatto emu tulaba ngatto emu nedda yitako ewange ngenda beera nga nsobola okusootinga mu kyengatto kubanga zo nzirina ate nga kituufu Khalifa Aganaga ze engatto azirina eyo nga tuvuddeyo tugenze wa comedian Zizinga final kongs okubeera nga bamujje ku lujja ye yajje ku lujja gwe bajje ku lujja omanyi amaaso tugatunuuliza nnyo baneno ba public figure oba abantu abali prominent oba mmwe be muyita ba celebrity
betutunuliza amaaso kati tuyinza okulaba nga buli jamasi tugatunuliza zizinga baitha zizinga obadde ogenderedde wosi wabi kongs zizinga okubeera nti na musajja watu naye bwatyo yakoze we swi kati abadde bamwegwanyiza mwenna nga bagamba olulenzi olulungi olwo oluvubuka lu sweet 18 olwo lu sweet 21 oluvubuka nno balututte mwagayalirira anti Kadduka yabagamba wanene abakyala nti we obeera oyagadde omusajja tolinda musajja kugambako jjalaba omusajja nga bamukuyisaako bo omusajja yennyini ng'akuyisaako madamu ogambe bannange kale nange nali njaga otandika okuba emimiro otandika okukolima otandika okukontola kumbe gwe byakulema okubeera ng'omutuukira omugambo waayi nange mpulira ninamuko ka feeling tandise okufuna feeling omukyala wonna ofunira feeling ku musajja ng'ogendayo wa SMX Media ng'omugamba SMX nga nkulinako ka feeling n'abasajja naffe sobola okugaana abakyala mu bitiibwa eby'ekitalo ojje gyeni nkugambe nedda maama sigwe saizi yange nedda maama toli type yange nedda maama nga nammwe mutugaana okitegeera nga nammwe mutugaana ffe tubagaane mu bitiibwa ebyowaggulu oli ajje nkugambe ye maama tukijja kwasaganyizibwa wakati wange naawe nkukkirize mu bitiibwa saabakyala temweveerereyo okusinziira ku anti Kadduka obeera omusajja omwagadde gendayo omugambe ekintu tusobole okubeera nga kimalirizibwa eyo nga tuvuddeyo over the weekend twagenzeko mu Kereziya oyinza ogamba nno nange nabaddeko twagenzeko mu Kereziya Nera nge mukelezia ngomanya olunaku olubeera lwa Sande olunaku ensonga naddala ez'eddiini tezinyuma kubeera ng'ozisoosowaza muntu omu wekka mu famire oba taata nga gwasoosowaza ensonga z'eddiini oba maama nga gwasoosowaza ensonga z'eddiini oba nga mwana mummwe yasoosowaza ensonga z'eddiini kibeera kibi tekibeera kirungi ddala okubeera nga muntu omu mu famire yammwe yasoosowaza ensonga z'eddiini kinyuma nga mwenna muzisoosowaza mwenna so Bobi Wine okubeera nti neera liiso George Wanene buli omu amutaddeko eriiso ate n'ensonga za famire azikwatidde ddala bulungi kubeera nga inspiring abantu abalala okukola ebyo byakola manyi Bobi Wine ne wakolola enkola gyakoloddemu abantu ogenda olaba enkira gye batandise okubeera nga akolola entambula gyatambula ogenda olaba abantu enkira nga ze batandise okubeera nga batambula ebigambo byayogera ogenda olaba nga n'abayimbi enkira bye batandise okubeera nga bayimba mu nnyimba zaabwe so Bobi Wine buli kimu kyakola abantu bamugoberera nnyo so wakwata famire ye n'agamba wayi katugendeko mu Kereziya mu church sobole okubeera nga tusabire abasibe abali mu kkomera aba political prisoners tusabire neno tusabire eggwanga lyaffe literere na buli kimu that means n'omuntu agoberera Bobi Wine mu low fit nga ddala Bobi Wine omwagala mu mutima mulungi naawe enkeera tojja lekayo famire yo ng'ogenda mu church naawe ojja kukwata famire ne mukyalawo n'abasigadde musobole okubeera nga mugenda mu church yoyo Bobi Wine yakola ekintu ne kitrending oba akolodde oba alwadde oba atambudde oba ayogedde oba apozinze olaba just kupozinga na mukazi we yafuuka challenge abantu ne batandika okukola pose eyo nga bali ne abakyala baabwe banaabagalwa baabwe kati ate olwo ogenda mu church temukopako bideri byaswaga byokwabula n'ebirungi ebyeddiini mu bimukopeko nga bwe nkugambye olunaku olwaleero tutandise WhatsApp group ya SMX Media Kings and Queens so oli waddembe okunyigaawo mu bayo n'osobola okubeera ng'ojja mu link ya WhatsApp group eyo onoojoininga actually ngenda na commentinga nsuubira kan commentinga enza basooka commentinga nsobole commentinga mu ngenda commentinga gundi WhatsApp link njiteeke mu comment osobola okubeera ng'oginyigamu osobola okubeera ng'ojoininga WhatsApp group amanya eddoboozi sigadde nze SMX representing straight out SMX Media I sign out.